Wewa nkulisayo nate mukumula mtu kyali butola kibona mmere nga tukuwa ensonga butate bestambudde bitundu by'eggwanga ebitaliimu tugenda ko bivumbuddwa Robert Mutebe ne Yasin Chikoyo be bali ku nteekateeka zino ku nsonga y'omwana amanyiddwa nga Evelyn Nanyonjo ono nno yabbibwa agambibwa okubanga yabba Heedimasita mulamba mukulu wa ssomero amanyiddwa nga David Yiga agenza atambula bitundu ebyenjawulo okuli Luweero mu Bulemeezi eyo yuyo agenze Mityana gye yaguze n'ebintu ebirala ebiringa ebyo lwaki atambula bw'atyo katubirabe ku nsonga z'okubba akasente. Heedimasita omufere David Yiga yalemererwa okugula ettaka mu Wakiso wuuyo n'ayolekera Bulemeezi mu Luweero ate gye yava yogayoga ng'ali Kiboga okukakana ng'aliko akataka kaguze Mityana ku kyalo ekiyitibwa Kasejjere. Gwe munnaffe azze agoberera emboozi yaffe eno ne bye tunoonyereza jjukira nti twatandikira ddala wano okulaba obufere bwa Heedimasita ono Yiga. Kadama Evelyn Nanyonjo yamuwa ssente obukadde 8 kyokka ebbaluwa gye yagulirako ekibanja eraga nti yakigula obukadde 4. Ekibanja kino kye yagula ku Rogers Nalumoso alaga nti yakigulira mu mannya ge so si ga Nanyonjo, ekitegeeza titewali ttaka lyonna lyagulira Nanyonjo. Endagaano eno yakolebwa ku nkomerero ey'omwaka oguwedde kyokka abaagikola ne basalawo okulaga nti baagikola nga 3 Ogwomwenda omwaka 2022 omwezi gwe tutannatuukamu. Kiki ddala ekyabakozesa kino? Maama azaala Nanyonjo yagezaako okusaba endagaano y'ekifo kye yagula n'agiremera, era mu kifo ky'okumuwa endagaano eno yamuwa biwandiiko ebiriko obulambe n'ebipimo by'ettaka lya Nalumoso. Okumanya Yiga mufere laba bwalimba maama wa Nanyonjo nti eyo yali endagaano namuteerako n'ebifaananyi by'abantu 3 bagamba nti bwe baaliwo ng'agula ettaka. Nsazeewo okusooka okwekenneenya ebiwandiiko bya Yiga bye yawaayo mbuze endagaano z'ettaka lye yagula n'ekizuula nga byali bipimo kampuni emu wansi w'ekitongole ky'ettaka ekya disitulikiti y'e Mityana bye yakola ku bibanja by'abantu mu kitundu kino. Ne balipunta n'okubalaga ensalo z'ebibanja entuufu. Ekifaananyi okuli abantu 3 kiraga nannyini ttaka n'abalina ebibanja ku ttaka lye so si bantu abaaliwo nga Yiga atali mu kifaananyi ekyo agula ettaka. Nkizidde nti Yiga okufuna ebiwandiiko bino kyagendererwamu okumukakasa nti Nalumoso ekibanja kyamuguzizza kikye kubanga endagaano naye tebaagimuwa kubanga ssente wadde balaga nti azimazeeyo yali abanjibwa era yasigala ku LC ey'ekitundu ekyo. Ebyabuuzibwa byeyongedde okuwera. Ddala lwaki yasalawo kukigula mu mannya ge? Bw'aba yakigula kyo gye kiri bwe kibaayo abaayo bagamba ki? Nga sinnaba kwolekera Kasejjere nsoose kwagala kunoonya Yiga era bwe ntyo nze ne ttiimu yaffe twolekedde essanga ku Lwessemuto. Emirongooti gyaffe gye gyatulaze nti gyakasibira. Eno biki bye twasanzeeyo we tunaatandikira enkya. Bya Robert Mutebe ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunnyo.